omuwaka lunogamba mu kituufu akoledde aha kyeŋŋamba kyentegeeza nti kyenkoze bwe mba nfunye akalulu byenkoze abantu si byakugeta weebiri nti nina kyenkoze ate ngwanira akalulu ate nange nina okweronda olw'okuba nange neewulira nti abantu nkoze eki bakoledde si kwewaana bati mpulira nange nkoze ekyange even olumu nagambawo nayogerako n'omuntu nemugamba nti abantu babwe kuba bampadde bate bampadde nja kugenda ndi satisfied omutima ngusiimye nti mbakoze eki bakoleredde bo bajja kuba bayiriddemu olukwe kyokka nze nga nkoze eki nga nkoze ogwange. Well, interesting. Bizibu ki by'osanze mu buweereza nga woman member of parliament era nga minisita by'ogamba nti mu myaka gino sofa 5-4 by'obukulembeze nsanzeemu okusomoozebwa mu nsonga ABCD? Sookera ddala obuzibu bwe tufunye nti I think bw'okola nnyo weeyongera okufuna abalabe bangi. Buli bw'ovaayo n'okolera abantu n'olwanirira abantu oyongera okufuna abalabe. Me as a person, omuzungu agamba I'm pro people. Ndi muntu waki w'abantu. So ebiseera ebingi kino omulimu gwenkola ngukola naturally ng'omuntu. Tebankaka nti kiri nacho kiva mu nze naturally. So ebiseera ebingi osanga okusomoza kw'amaanyi because g'obeera ku nkulaakulana abalala bali ku birala. N'osanga ng'omuntu g'oli mu kulaba nti abantu baffe tubayamba oli ebibye ebirowoozo byo n'ebibye tebikola ki tebikwatagana. So n'osanga ng'abakulembeze abamu abataagala kukolera abantu balaba nti obalabisa nnyo. Obontegeera obalabisa enkola ebeera bisa ate tokikola nti olabisa but g'okola olw'okuba bakuwadde akalulu ogende mu palamenti okole ki obakiikirire ate okole ekyo omubaka kyalina okukola kyokka omulala ye akirabanga ki ng'okulabisa. Kati n'osanga ng'olina abakulembeze abakutambulirako baagala okwonoona kyokka nga abantu bagamba mulimba. Omuntu gwe mwogerako atulwaniridde ku nsonga z'ettaka, omuntu gw'oyogerako atulwaniridde ng'abantu ba bulijjo. Kati ng'ensonga z'ettaka bwe mba njogedde ku nsonga z'ettaka nze mubaka avuddeyo mu disitulikiti yange okulwanira omuntu wa bulijjo ku ttaka. Era kimanyi ndogamba ng'obadde mukambwe ku land question in Buyukwe nkulaba sebisinga the minister alumbye ng'obadde mukambwe ku by'ettaka. Mbadde mukambwe ku by'ettaka because nze kyemmanyi nti abantu bange ate ne Uganda yonna ettaka lyerisinga kikyobugagga ky'osobola okubeera nakyo, especially mu Buganda. Simanyi mwebi Busoga kiri different, Teso kiri different, but ffe nga Buganda ekyobugagga ky'olina okubeera nakyo nga gwe ng'omuntu okuyita nti naawe oli oli musajja mu basajja olina okubeera n'ettaka. So ekizibu kye tufunye nti abantu abali ku bibanja n'abo abali ku ttaka wabadde walimu okusika omuguwa ng'osanga nze n'obuzibu enfunye nti balandiroda abamu bavaayo ne bagamba omuwala ono tulina omulwanyisa olw'okuba ffe atulese ebbali yakolera abantu baki bali kubanja. But ebiseera ebingi bw'ogenda mu land issues osanga ng'omuntu ali ku kibanja we banyigirize nnyo. So nfunye challenge nti abakulembeze abamu benyigidde mu nsonga z'ettaka ate nze sobola kubattira liiso. Nyina okuvaayo nteeke mu nkola president byeyogera directives ze nti omuntu ali ku kibanja ayina amaanyi ate omuntu ali ku kibanja ayina okusasula obusuulu eri landiroodi we. Ate bw'obeera bonafide occupant ng'obadde ku kibanja more than 12 years ng'obadde ku ttaka kibanja more than 12 years obeera nawe obeera mu ttaka. So ebiseera ebingi tufunye obuzibu nti challenges zenfunye mu mirimu gyange bakulembeze n'abo ababbi b'amataka abalwanyisa mutasingwa alina okuva mu ntebe eyo olw'okuba balabisizza ate abasuuziza ettaka.
so ye challenge gye tusanze so nga mbadde communicating eri abantu bange tobatya ababbi b'amataka balina ssente bali connected balina obuyinza ate ba mafia gwe tobatya nze manyi nti amaanyi gali mu bantu manyi g'abantu amaanyi gali mu bantu bali kye bagamba mu luzungu nti people power amaanyi gali mu bantu amaanyi because ne constitution egamba power belongs to the what to the people power belongs to the people bw'obeera n'amaanyi g'abantu tewali asobola kulwanyisa ate okubeera n'amaanyi g'abantu si mu bubi bati mu kulwanira abantu baki ba bulijjo so ensonga ze challenge zetufunye kati waliwo akabinja bakita kakuuni babakaita akakundi akali eyo buyukwe akagamba mutasingwa ku luno takola ki bantu batono kyokka boogera osogama miliyoni y'abantu aboogera because ebintu byenkoze mbadde very intentional mu mirimu gyange nti womba ntuuse ku nsonga y'ettaka wenva wano ngenda mu nsonga ya ttaka ngenda nakalanga ku nsonga yaki yattaka okulwanira omuntu wange omuntu wa bulijjo so tufunye obuzibu nti abakulembeze tubalabisiza ate tujja kwongera okubalabisa yes olw'ensonga y'okulabisa ogenda nja gikolerako ddala kwongera okubalabisa baveeyo gye bali bakolere abantu bave mu kusiga abantu nziro bave n'okwonoona amanya g'abantu bakolere omuntu wa bulijjo yes so nsaba banabuyukwe mwenna abali eyo nze nga minisita wammwe nabagamba bwe bankyali MP nga nkyali minisita tewali ajja kubakwatako ku nsonga y'ettaka ate n'abo batematemamu abantu ne babagamba bino ne basiiga enziro mbadde nsaba mubaboole buli we mutuuka mubaboole olw'okuba abo tebalina interest y'abantu tebaagala kukolera muntu wa bulijjo so omuntu akoze nga mutasingwa agwana okwongera akalu ayongere okubakolera ate buyuko eyongere okubeera ku ntikko nga tunatera okuwumulamuko honorable emyaka 5 gisooka bafresha bagenda mu parliament bagitwala nga emyaka gy'okuyiga era owulira abangi bagamba banaye 5 mbadde njiga engeri gye bakolamu ebintu kati nonkomyewo waliwo neyasiibula waliwo n'omubaka eyasiibula abalonzi be wano mu Busoga banaye nze ngenze mbalabyeko jjo namulabye weekend nyini ngafukamidde banaye nayogera bubi munsonyiwe kyamuyambye ne speaker abadde nagamba speaker ngambira abantu bansonyiwe agamba naye musonyiwe baka musonyiwe akyagala parliament akyaginyumirwa so nawe emyaka 5 gibadde gyakuyiga oba ebigwo obadde mu kukola sobola gamba nti yes emyaka 5 of course mbadde first time olukyo kisanja kyange ekisooka so itsokera ddala mbadde ndi mu kuyiga nga bwenkola sikuyiga bwizi nga bwenkola olw'ensonga nga bagamba you learn from the job but tuyiga nga bwokola ki nga bwokola sikuyiga ate n'otuula ogamba emyaka eddako nja kukola noyiga kati